Maganda bange abasiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze ndi musanyufu mwana, simanyi nawe nakutandikira kubanga badongo site bonna mbalabyeko leero n'abasigaddeyo nkimanyi bali mu kagoba. You understand? Eva kukola kutya? Eva kukola kutya? Eno mission kiki? Akabonero ki? Okusookera ddala njagala okwebaza Katonda ow'ekisa, Katonda ow'amaanyi, oyo atalya nguzi ate era atabongoota, okutukuumanga, okutuwa ekirabo eky'okuyimba n'okutuyambako okutuukiriza ebigendero eby'obulamu. Amanya n'eddoboozi bampita Olule Maaka, ndi musajja muteeso waffe Serere. Wano mu Gaza bampita Magda Abani, the dancer Maradona, aka King of Love and Fire. Omuntu asobola okubeerawo ne yeebuuza naye mulamu anti bwe tuliko wano. Tunagenda kumulama nsookera ddala okwebaza abantu ab'enkizo mu bulamu bwange. Okusookera ddala nebaza Katonda ku lw'obulamu bw'abazadde bange, maama wange ne taata wange, olw'okunkuza mu mpisa ekya Katonda ne mu kunkubiriza okwagala ekitone n'okukiteeka mu nkola. Tujja kwesanya Oluganda, Olujamayika lujja kuba lutono kuba twagala abantu abasinga bati the journey of dancehall. Njagala okwebaza muganda wange Terry the Reggae Attire. Ono tuzaliddwa naye mwaka gumu, tukulidde ku kyalo kyekimu, tugenze mu masomero gegamu, ate yangamba nangamba ayimba dancehall okusobola kuba ye reggae artist. Bamuyita Terry the Reggae Attire. Through him nsanze abantu bangi, mwe muli producer wange Joy Touch mukulu we, mwe muli n'abantu abalala bangi olw'obudde tugenda kutematema. We nasangira Kashim DJ, the dancer Emizare. Yali akola ku Magic FM, Magic 100 FM, ngakola Chamber of Vibration. Yeah man. We twasinkana twasigala ku Ikotorio nanga mwana banga tukole ekintu kino. Tukole dancehall. You understand? Era mu kutandika dancehall natandikira ne Jerry muganda wange oyo kwata na ini kuraimu. Ne tutandika okuba dancehall ne tukaliza ebbaala. Ng'abantu bakyaga kwambuka mu bbaala kufuna vibe. Wabula nga tebajjawo etuli otukwira freestyle okufuna vibe. Twayawukanamu akatonotono kuba omuntu yenna akula. Ne priorities zikyuka n'obulamu bukyuka olw'ensonga z'obuvunaanyizibwa. Bwe nafuna obuvunaanyizibwa awo
enewagula negamba no let me start a new life naye era seerabira bataano bange so okuyita mu Gashim yaŋŋamba nnyo ne muganda wange agenda kwongerayo guno omuzannyo ogwa dansaali era essaawa yonna nja kutwalayo kati wakati awo nga tukyebuuzabuuza kikyetuzaako laba bwe bampadde lwegenda mu golodi okusima golodi nebesite nenzikirira mu kisiiti okusima golodi nembeerayo ebbanga ddene mu kubonaabona okw'ekitalo ebyaddala saamulabako bamuleeta buliisi oba ne bamusuulayo simanyi naye mu kusima saamulabako ekyo gavumenti ejja tuyambako etugambe naye bwe nali eyo yankubira nangamako manyi soka ove mubende eyo komawo esite ekitu ekiriwo Nathan Ethan yakoze studio mu Kawempe Katonda nannyamba nenvaayo nenkomawo bwe nkomawo ne tutandika okukola mu kukola twatandika ne kye bayita rhythm kitegeeza ki the producer akola engoma ne mukiyimbirako abantu abasukka mu 10 ng'abajamaite bwe bakikola kati ne tukola rhythm yaffe yasooka bagita top ja rhythm ne tuzaako gash rhythm n'endala nnyingi awo naye ng'omusingi gwa rhythm zino zonna kyebayita freestyle kubanga freestyle yakola kyekikola makiaban freestyle kyekikola dancehall music freestyle kyekikola reggae music actually freestyle kyekikola music kubanga the ability okutunuulira ekintu n'okirhymingirako with the right rhythm the right flow the right lyrics kyebayita freestyle so that was the uniqueness mu lugendo lwange nze gye mbadde nayo saagala kugamba nti nze zekka bakulu bange nankosiwa nga lukalala bakitandika dda for a long time 80s otunuulira abasajja betunuulidde nga ba Yellowman ba King Shango King Fireman otunuulira ba Biniman otunuulira abalala bangi so on and so forth bangi eyo culture gyetulina okubeera nayo abayimbi ba dancehall mu music industry bwe nakomawo okube mubende sisinkanye Nathan Ethan apostinze clip yange yasooka ya freestyle etambula nangamba kati dda ku TikTok tandika okukola ku freestyle nenkola eya Nowana yali viral nnyo asawe nagipostinga n'ebiringa ebyo wensangira Stickman mu lugendo olwo muganda wange Gashima ngamba nina mukulu wange tugenda gendayo tumusinkane Katonda najja mpa ekirabo kya Taf Mustafa muganda wange oyo yasooka okungamba yasooka kubuuza Gashima ono omuyimbi gwotuleetera asobola dansaala akubanga kateero waliwo obukosi abaliwo bakanero prona abalingaawo n'abagamba muteekeyo rhythm buli gye baateekayo n'egikuba n'egiteeka wali nambuuza okola mulimu ki nemugamba nayize nkola amasanyalaze gegalabirira famire yange nangamba kati ogenda kuleka amasanyalaze ofokasige ku dansa of course challenges zibeerawo mu bulamu but I don't regret because kimanyi nti jja yateeka mikono emituufu egy'abageto youth mujja kwebuuza lwaki ku pano kuno kuyinza okubaako faces emutamanyi oba eziri famous oba eziri popular oba ezimanyikiddwa munaye nga zina influence dancehall syrup kitegeeza ddagala syrup liba ddagala we are here to promote positivity unity and love in a way that we need medicine abantu okutegeera kyetuliko saagala balowooze nti dansi olwono gwe tukola tuliwo okuyimbira abakazi tuliwo okuwemula tuliwo kubisinga nakuyomba wabula tuliwo okukwatagana nakutegeera nti culture gye twatandika teba bali gye basuubira wabula eva mu ghetto wansi and that comes to the meaning of the word Gaza mu nsi yakakati gye bayita Gaza battlefield ate ffe mu ghetto gye tubeera mu battle buli kaseera okunoonya obulamu obulungi obulamu obwekyuka obulamu obweyagaza
tusobole okulanga naffe twebeezaawo tulabira bannaffe n'okuwa bannaffe mikono. Ensonga lwaki tuli mu Gaza. Yaman nzisingana Tafa tutandika okukola music. Mu biseera ebyo waliwo akagambo bakayitawo kali gye kaleeyo mu ghetto, naye nga akagamba ako buli akawulira munaye akatya, nga buli omu alina engeri gyakafiiringamu, buli omu alina engeri gyakafunamu ye. So I came up with an idea. Ate ne producer bwe bali banyoma ebiseera ebyo ng'ayiga buyizi deterrence lwakuba tasobodde kubeera wano, ne tukola oluyimba baluyita wuhu. Bwe tulukola eyo yali breakthrough ya Urban Musical kuba abantu baali bamanyi nti tukuba bukubi freestyle, naye nga wona agamba nti omuntu afumba enkoko n'akiteekamu obutungulu n'ennyanja n'ebiringa ebyo. Freestyle is just an ingredient mu mmere gye bayita dance. Lukambwe as such newankubadde ng'era lukambwe ebirulimu bingi tetujja bikuliriza. Challenges z'obulamu zisaagala nnyo zoogerako kuba they are bound to happen, kuba mu bulamu tusisinkana the ups and the downs. Yeah man. So dancehall generally. Bwe tukamminga up the idea dancehall syrup, twali Nairobi ne muganda wange Gashi. Ne mugamba nno wano tusobola okukola kye bayita dancehall syrup. Ne twogera n'abantu nga bagenda tutegeka batuweemu ne ku ssente. Naye idea yaliwo nti tukitandikire waffe kubanga omulandira gwa Makiyaban teguli Nairobi, omulandira gwa Makiyaban teguli mu Amerika, omulandira gwa Makiyaban kye bayita taproot kiri wansi mu ghetto, kiri wansi mu Gaza Kawempe, kiri wansi n'okugulwa ba investor abatuufu okutuyambako kuba manyi ebintu abageto yo tebabyekengera sometimes. Ne tugamba nga tukitandike. Nga sineyongere munyambe mukubire ku baganda bange banengana batuuse be balitaddemu ne ssente be bali makinza okubeerawo. Lwaki twagala tulageko abantu ba uptown nti we have the numbers, tusobola okulanga products zaabwe, naffe tusobola okubeera influential mu products ze balina. So for this time, for the beginning, tugenda kikola ngaffe ba ghetto youth n'abantu bategeere nti twesobola mu ngeri emu oba endala. Ekyokubiri, we are bridging a gap between ghetto and the uptown. We are not working so hard to live in ghetto, but to change ghetto. Ebeere the better place kyesobola okubeeramu. Tetugenda kujeegaana kuba gye tuva n'onaajeegaana era obuze buli tebwebulizaayo. Osanga omuntu ng'ayogera okago bw'otegeerawo tusaawa yakafumita ongategedde. So kati we are changing the ghetto through music. Music omulungi gwe tukola. Makiyaban releases ennyimba nnyingi, ntadde ennyimba nnyingi nnyo. Oli asobola okwebuuza n'agamba Mark olina ennyimba ezikuba konsati? Mbagamba 100%. Kye mwakawulirako omuganda akiyita atya kikyali kituuza. Ntandikwa kakyali ku ntandikwa ate mutintima. Tugenda tandika butandisi. Ngenda kuyimba ennyimba esukka mu 30 ng'ate bazimanyi underground. Osegedde. Ate bwe mperekerwako baganda bange kigenda kubeera kikambwe nnyo. Kyekyenjawulo ekiri ku dancehall syrup. 1. Tugenda kubeera ne performance nga ziri za entertainment. Tujja kufunamu 1-on-1. Tujja kuyimba buyimbi. Naye tulina okwogera tuwaye mu maanyi kuba tubulaŋŋana. Osegeera. Oli n'abeera enasana n'embeera ekawempe ne mwegwako bweguvako. Nga temuwayizaamu, temwogedde. Olina tasobola nakugamba nti mwena nafuna ekizibu kubanga mubeera mukago bembeera mukimanyi. You understand? Naye ku olwo bwe nkubayo oluyimba nga lumu nti baga okulabisa nti wampodo wanzige. Bwe ngamba DJ Pulo nekubuuza gye muli nga tuwayamu emboozi. Ekyo kyanjawulo. Ekyokubiri, tugenda kubeera ne freestyle jamming session. Kiyinza okuba nti temugenda kulaba bantu be mumanyi nti oba bakabi, naye waliwo ne baddogo site nga gye bali eyo nga beetaaga chance eno, nga beetaaga opportunity eno, kubanga evako kulabisa. Evako kola kutya? Tulina kulabisa kwolwo lwe tugenda okulabisa ffenna. Nobody wa? Evako lya bageto youth kwolwo bajja otegeera nti bageto youth bali solidi. Tewali gwe bagenda kukwata mu kyekye bazze kudikira mu bali gwabwe. Era saagala ensi eri eyo etulaba
egambe nti mwana evako tulitidde tetusobola kugenda kujja. Ekisookera ddala ekifo kino kiri enclosed. Ekyokubiri kirina camera system erengera buli nsonda. Ekyokusatu, we have the security from the Uganda Police egenda kubeerawo okutwasisitingako mu ngeri emu oba endala. Nekyokuna tulina bageto youth nga bali solid, nga balina empisa, nga bali cool, calm and collected okuhandolinga ensonga ezimu ezikolebwa mu geto nga za bageto youth. So saagala mubeereyo mutye mugambe nti mwana liri evako lyabaniga beerere. Ate jjukira omulamwa gwaffe gwa kuteekawo olutindo wakati wa geto ne uptown. Era tubayita bonna ba potential investors abali eyo mutunulire Macdiaban ne pano gyaliko mujje tukole business, mujje tukole dancehall business, ate era mujje tukole music business. Kuba wona wona bagenda kubeerawo abantu nga bajjudde waggulu ne wansi. Kati abalodi baffe abalina enziga zaabwe n'enkata zaabwe ne bageto yote abalina enkata zaabwe teweeraliikirira. Tulina parking wansi awo ejja kusasula nusu 10 zokka. Emmotoka egenda kubeera safe. Ba VIP baffe twayise oba bagenda okugula tables balina nabo bagenda okuyitanga wanjawulo era for security reasons. Kubanga tetugenda kubeera n'abalodi baffe ate babeerawo nga tebali kukategedde nga tebali safe. So they have to feel safe from when they enter mu kibengere paka nga bafulumye. You understand? Nolowooza nti ojja kulemesa evako lino. We more than ready spiritually and physically. Just do it. Everything I go on right, everything I go on good. Such a man if you're fully righteous, fully Katonda. We have the blessing from Jah. We have the divine blessing from Jah. Chenjagala okubasa abageto youth. Yonna gye mubeera musabire evako lino. Oliwoozuuka ku makya kwata omusaalo gwo agambe ya Allah evako lyaffe lyerina nti lituuse. Tuwa omukisa ogusingayo bwe tunajjusa wano mbakakasa n'ennambula agenda kuba mutono tujja kuba twetaaga runway. You understand? Singa evako lino lijjula ekifo kye tuddaga okufuna pozinga omukulembeze atuwadde runway ku ntebe ya kooti awasigadde wonna wajja kuba wafunda. So buli woogera nga ku makya sabira evako lino. N'ekirala kijagala ogamba ensi Ghetto needs a helping hand. Ghetto needs a helping hand. Ghetto youth tali ffi naye aliro ffi. Kati we need that helping hand, that upper hand. Sagala mubeereyo mwana mugambe ebintu by'abageto nabagamba dda mwana ffe balina akafaananyi ke baatukuba ne basigaza ka negativu. Kati bwe boogera ku geto nga bakajjayo nga bakakisaamu waleeri nga bateekawo ekifaananyi nga bageto yoti okategedde. Let us paint the right picture eri ensi etegeere nti no munnaaye gye batuteebereza okubeera si gye tukola ki. Tuli bakozi tukeera kagoba tukeera kuyiriba kitegeera akabonero ki akabonero ngatto mubagambe. Lwaki njogera akabonero ngatto sagala ate kutiisa bantu. Kitegeeza nti your shoe represents your hustle. Engatto gy'oyambala ekigirira hustle yo bammenyi. Singa fenafena tukola mu ofisi singa emisonso gijjudde wa ekitegeedde n'olwokuba hustle zaffe ze tukola waliwo ayambadde Crocs waliwo ayambadde Timberland waliwo okategedde kimulagira buli omu kyakola ki. That is the meaning of akabonero ngatto ke tusibe wansi mu ghetto enkuba bw'etonnya obimanye ekibeerayo wansi kusatu mukimanyi feet watu osobola kwambala simanyi ate bikyo bena kuteekamu Timberland ng'eri heavy kubeera essaawa yonna kaba kuyingira kyebiri tiketi book your ticket now. Okuyingira tiketi ya mitwalo 2, VIP ya mitwalo 5, tulina tebo ez'emitwalo 5 n'entebe ez'akakadde. Nabagambe tuwagire Ghetto Youth kuba tali ffi. Tekikoma ku Macdiaban naye eriyo generation ya Champion Pudra, eriyo generation ya Liquor Weapon,
Eriyo generation y'abalala ba Rafa Vibes. Eriyo generation mpitirivu. Nga batuyira mapya bane bagamba one day one time. Naffe tujja kukibeera. Ani atatulabe wakisekawo nga tukuba freestyle okazindano. Ani atatulaba ebwayise wali. Ali fit. Ogamba otya? Kulabera oli fit. Nja kuba Mpazi mwina slogan iki? Ghetto youth tali fit. Naye alilo fit. Ghetto youth tali fit nalilo fit akabonero ngatto mission Kibogina mission Kawumbi. Onyumiza mukawo ku mboozi yo gye watandikira bikoze ebita baze bakuyambako abamu abaze bakuyambako baliwo. Si bonna tojja balaba wano kuba bangi nze ensi yonna yonna ennyambye okuba kino kyendo segera naye abatono aba representing nze be basobodde okujja wano olwaleero ate gano gakyali mabaka ono tubale twagala kumanyisa bantu nti weetuli wano osegera naye ate olunaku z'omwezi nga 14 iyo konsati yaffe osegera wano club obligato fesi zolabe wano zaba Dogo City zaba Ghetto Youth golabe ko muyimbi w'amaanyi ntono w'amaanyi ono yamalayo no wakabi nnyo era n'abamaanyi abaddeko era ba Dogo City Mudro mulaba Dogo City segera Spider MC Dogo City Viper Ranking Dogo City da Agent Dogo City n'abalala batazinga badde bagenda kujja bonna ba Dogo City baguna segera so eno show strictly ya ba Dogo City nyama Abana ba ghetto chiche mkezako ku preachinga for now kubanga tetulabyeko abana bayimba nyimba nsendekerevu katugamenga kingisa habani tetubalaba chiche mkezako preachinga for now oyinza obutabalaba physically nenga mu moyo babadde naffe kubeera emikisa gy'abo abatusingako abakoze ebyaka by'ebbanga lyonna mututambulira osegera yagera ku maca naŋŋamba kaoluwakabi kikole profaayo n'okunangira kabadde ampisa mu kingisa so ne bwaba taliiwo badde ekigambo kikimala osegera n'ekyokulala tolabyeko bamaloboozi masenenkerevu kubanga ffe baghetto tuli hard osegera ffe baghetto tuli hard nnyo katwagala tu exposing our hardness to the people ndowooza bwe bajja otegeera nti obulamu okitegeera nti obulamu si bulungi nnyo nga bakisuubira naye ekyokubiri tetugenda kikuliriza nti obulamu si bwakabi kino kye tulina okukola tubalage nti naffe tuli bakozi gwowiro tyante makade yabani ali ku polisi yegindi bamukutte simanya biki naye ate guno gwe mulimu gwensobola okukola tegera nyinza okubasinze naye Dogo City aliyo specifically yakiwulira atya so that's why we are in share about Dogo City ate ne bali abasajja abagagga aba investor bakabi bajje balabe kubanga yes tuli hard ne basobola okututeekamu ku sente netufuna that soft life netufuuka soft naffe netubaka ate betukwatako abalala abaana boolabe ku pano babadde bato osegera batunulidde ffe bagala kubanga maka bagala kubanga Viper Ranking bagala kubanga kingisa bagala kubanga osegera so bwetubawa chance eno bamanya osegera kamalirize manyi bwetubawa chance eno bamanya yamani abantu abo bano bayita abagagga bajje babalabe at least babateke mu sente naye nga batya embeera zammwe leke bagamba abayaaya abo ngenda bayita mbata kubanga babayita bayaaya obuyaaya buli wamu obuyaaya buli kuva wansi eno mpaka ne mu gavumenti ya Museveni mwe buli obuyaaya osegera so kati ekyobuyaaya tebakikuliriza kyebalina okumanya batunulire ekinyusi golodi tebamujja kumpi golodi bamusima mu mayinja osegera waliwo wosala ejjinja nze nasimako golodi osobola osala ejjinja nerikusala osobola osala ejjinja nerikukuba naye nga gwe kyokuba kiri kimu golodi otegeera so baleme kukuliriza ekyo mu nsi ebyo birina okubaamu mu nsi ebyo biteekeddwa okubaamu abayaye bangi mwana si mu ghetto yokka abayaye balina mu gavumenti eno abayaye balina mu makanisa abayaye balina mu mizikiti abayaye balina mu butale abayaye bali buli bulamu naye tutunulire ekinyusi otegeera enjuki tetunulira wawe ejja mubisi ye yagala mubisi otegeera kati bwe bakuliriza ekyo nti tuli bayaye then they won't get the gist of the matter. The truth is we are talented and we are ready to work with them. We are ready to work with them, not for them but with them. Otegeera kubanga bwetugamba tubakolerere tuba tutunze emyoyo gyaffe otegeera nate bwe tukolagana society etaga kukolagana tutagalavu otegedde yaman yanga tumaliriza abantu bajje wa tickets kivulu kigulawo omulyango gulawo saa meka tickets ziri ku meka na mu kifo ki okusookera ddala ticket zaffe ordinary ya mitwalo 2 emitwalo 5
VIP emitwalo 5 n'akakadde ze tables ze tulina tebe ya 5 tulina tebe ya kakadde kyolina omanya space weeri emala eyaba VIP ne ba VVIP balina n'omulyango boy bagenda oyita kitegeera bayingire munda ne bagenda kuti bagenda kubako we bali ate bagenda kuti bagenda bawa security nga tewali akwata ku baloodi baffe so tebeeraliikirira tiketi osobola okuba ku namba 0752 47 67 54 eyo wogikubako basobola n'ogikuderivaringirawo oli tiketi okitegeera Uganda Police ekimanyi kubanga Uganda Police nga tekimanyiko neno press conference ekutte bweti tebalitukiriza kuba ogirabye ekutte ebaddemu abantu kati goza sho kigenda bbeera kiti okitegeera so police ekimanyi bulungi nti we have you know ekivulu wano nenjagala okwebaza abasponsa bange mwebale Spark TV mwebale kumbereramu Galaxy TV yebale kumbereramu yaman BBS Telefina yebale kumbereramu Bukedde ne TVS nga BTM bebale nnyo mwana bebalire ddala kubanga kati ateze zitegeera nti ghetto youth tali fit naye wabula lo fit okategedde yaman